Nnyo ndi mwaka munaffe yafudde ate n'afiira mu kabenje ate n'afiira mu taxi. Akabenje mwafiiridde omubaka Chemosto Amodoyi kavudde ku taxi bbiri okuli UAL 278F ne UAW 2W ng'emu yabadde eva Kampala ng'edda Mbale ate ng'endala yabadde eva Jinja ng'edda Kampala. Abeerabiddeko n'agaabwe bagamba nti akabenje kano okugwawo kavudde ku taxi zombi ezaayambalaganye oluvannyuma lw'okusanga turera eyabadde epaakinze emabbali w'oluguudo. Akabenje kano kaalese abalala 12 nga bataawa era baddusiddwa mu ddwaliro e Kawulo kyokka ebyembi bwe twogerera kati tewali n'omu akyassa. Wadde nga guli bwe gutyo ekisinza okwogeza bannayuganda obwama kye ky'omubaka Amodoyi okutambulira mu takisi kyokka nga gavumenti yawa ababaka ba paalamenti obukadde obusoba mu 100 okugula emmotoka ezijja mu babaka. Ssempala Kigozi Emmanuel agamba nti ke kaseera gavumenti etandika okubagulira emmotoka so si kubawa ssente kubanga ababaka abamu beekubako enjawulo. Bebawa ssente ngenange mwendi kubanga ssente ezo olwazimpa nagulamu pick-up eri awo nennungi nnyo yamba ku bantu bange nenkolamu waliwo emmotoka yali tweyambisira mu bululu nga bannaffe bagikozesa Costa nayo nengikola nange nentereeza ku yange neŋŋendera awo. Ono agamba nti gavumenti esaanidde esitukiremu ng'eyatega ogw'ekyayi erongoose ku makubo mu gganga. Eteeke amaanyi kutereeza enguudo zaffe. Enguudo ezo highway zandibadde nga emmotoka tezikubagana face to face kubanga head on collisions zikola 9 ku buli 10 ku nguudo zaffe. Omubaka Ssempala Kigozi wabula asaasidde nnyo ab'enju y'omugenzi era n'ayogera ku mugenzi nga bw'abadde omulungi. Asira abooluganda nsasire constituency n'abantu bonna ate naffe parliament kubanga omusajja yadde muteesa mulungi nnyo ekyo tukimanyi bulungi ate nga ali balanced mu ngeri ye. Eggulire lino likusakiddwa Onyango Robert. Ncha.